Olwaleero tuli ku nsonga ki? Tuli ku nsonga ya Bwino ke. Yeah. Nti yakoze atya? Bwino ke bamumanyi misango mingi gye buvuddeko abadde ne gwagulana naye olw'omwana. Kati ate ggwe. Bwino nze nali namwesonyiwa first of all. Ne mulekerayo ne ngamba nze sijja kukola bino. Naye ayina ekintu kye yankoze ennaku nga nnyo emabega. Ate yakikoze mu family. Okitegeera kati ne ngamba naye ne nebuuza abantu baagala ki? Tebaagala mirembe. Okitegeera? Yakoze ekintu ekisembayo nti kati sikyazza kintu kyonna sirina kyenziza nange n'ekyayi kyayedda. Kubanga kye yakoze kibi. Mwatandika mutya ne Bwino okutuuka nga muliwe bumbeera eno? Bwino alabika yandaba ku socials. Kati na contactinga kazini wange, ayina kazini wange, they are friends, ayina enamba ye. Namukubya namugamba come to Middle East. Nagenda ku Middle East, so as they were eating, they were conversing. My cousin told me this. So as they were conversing, nabuuza about me. How is Mariam? Because oh, Bwino okay, yeah, nkutegedde. Kati nangamba nziza ngenda kujja okuduuka lyo nkulabe. Namugamba no problem, come and see me. So najja, I sat in his car. Nitwogera nankwana. Mupaso. Nankwana. Kati ne mugamba mpemu obudde. Okirowooza. Kubanga nayina okugenda n'ensooka ne mwetegereza. So kakati nangamba give me a chance. Abawala banjagala naye nze sibaliiko. I know. Nga watu wangamba. So he was convincing me by then. Kati that was August last year. Kati I accepted him in January. Yeah, I accepted him in January. Tutandika ebyaffe. Wemba sina kino mba expecting onyambe muko. I know. Brela lumu yarala nangamba mpaya asatu. Nzenga time is moving ngamuwa. Wangamba rent nga nteekako. Ate nga naawe omwagala. Oba olina bikolera gw'oyagala. Anti kati omuwala waba ne ssente. Alina ebintu byatafaako nnyo. Okitegeera. Naddala nga tekigenda mukaliza. Wenkuwa 5 g'ennyumba oba nenkuwa 3 ag'omwana aradde. Bw'oŋŋambe kubanga nze yaŋŋamba omwana aradde. Era mu mutima neewuunya omwana ono aradde. Farida si yamujjanja. But I didn't go into details. Netubaawo ne muwanga upkeep upkeep nga wammeko oyo era ng'omuwa upkeep era namuwanga 5 buli week namuwanga upkeep. Ogambye ki? Buli week. Mitwalo 5? Yes. Kati ekirala eky'abantu kye baagala okumanya ki ekyabatabudde okutuuka n'ovaano ga Bwino nkuwadde ssente zange tompadde budde onkwanya biki kiki? Nga we nakugambye nga ntandika ntalina kye yakoze. Because nali siri willing kujja. It was useless. Naye alina omutima omubi gwe yandaze. Mumaze ebbanga ki nga temwogera ne Bwino? Myezi 2. Lwaki akuwa nsonga ki? Naye wakino nkyogereko. Nkyo kitugambe. Kati nina we nalinga mugulira engoye. Some boutique mu mukono. Nga bills za Bwino zibeera mu 5, 6, 4 oluusi 3. It depends ku kyajjeeyo. Kati nga mwambaza I didn't care. I know. Nga angamba bill ebadde weeti. Nga nsasula. Ne WhatsApp z'oyo guy era nga ngamba the bill is this mbanziina. So yenga agenda ayambala bwambazi. Yanga yagenda ayambala bwambazi. Nga gwe mami oteekayo ssente. Nga nze nteekayo ssente. Kubanga all that time when we were dating. Nalinga mukola ki musasulira engoye every weekend gajje mukono okundaba nga musasulira kubanga he had a court session abadde mu court yawe mabega ne bano bagaya abakola video ba black market abadde nga mu court nabo emabega era ngozisasula nga ngamba lawyer yagala yakakadde well and good nenzikola nenkola ki nenzimuwa netubaawo. So it so happened ntino yajjayo engoye ezaasembayo nga ku Friday ne tukyankalana ku Lwokubiri. Kati bill eyo nga gyeri yali ya $59 nga sinnaba giclearing. I know. After guy nabeera nga communicatinga nange my money the bill is $590. Ate olina ogusungu gwo ogw'okwekyala. Kati jjukira twawukanye naani ne Bwino yayambala engoye.
siri naye because you pay when you're with the guy. I know. Guys, ekitegeza bazimubanja ku dduuka. Sasula yes, sasula kubanga sali naye. Tanazisasula ate n'ekirala lwaki sazisasula. Not only lwakuba nti nali njawukanye naye. Yali andekedde olubuto ate nga dduse. I know. Ate ng'olina oddulabirira. Ate nga nina oddulabirira kati sente ezirabirira yakitegeera nti oli lubuto. Yakitegeera sente ezirabirira omwana. Bwe yakitegeera reaction ye yali etya? Yasooka n'angamba nduggyemu. Ne mugamba Bruno sigenda kugyamu lubuto. Kuba kibi ne mu Bible bakigaana. Ne mugamba sigenda kugyamu lubuto. Nze I'm 34. Omwana gwenzaako alina emyaka 7. You understand? So I've been dating. Already inayoko ku mwana. Yes, nayo omwana wa myaka 7. Namuzaala ndi 26. Kyava kugamba nti wali omwagalako mwana. Kati wachi agamba nti nali mwagalako mwana. Lumu yakebera essimu yange. I know. Nakitegeera nti yagikebera nga nina best friend wange ngamba Bruno has made me pregnant. I think I've been dating before I don't get pregnant. Like I was blowing away. You understand? Ye nkwasoze zanguwa. Ayanguwa. Ayanguwa kati fa abadde etinzeeko. Ababaddeko naye. Naye fa abadde etinzeeko. Ku basajja ab'enjawulo. Ku basajja. N'ogeraageranya nti ezono za sipiidi ntono ezizezanya. Kati nze nsobola kumanya omuntu ayanguwa. Kuluna zagira mu ddakiika mmeka. Vanessa yabagamba nti lumu kati gayi nagenda ku poliisi. Poliisi yakubira Bruno n'abavuma. Yes, Bruno yagamba poliisi. Naye ng'alaga ng'omulokole. Mama nnyabo. Wanje? Pozi nga tomumanyi ateeka Bible verses ku WhatsApp. Buli ku makya. Afternoon. Si mulokole. Omulaba ku fanero. Mukwano. Oza buli mulokole aliho. Mulokole wa status. Wa status. Okay. Bruno kyalaga mu camera si kyali. Abamumanyiko on a personal level. Bakimanyi kyenjogeraho. Nti ki? Wamutadde. We nazo kolera kino. Wamutadde. Nga we nkugambye nti ayina kye yakoze ekisembayo. Okitegeera? Ningamba temwagala abantu balungi. Zaabika emipiira. Kati wajjale ng'alese child support. Tasobola muleeta. Ng'azigyewa ye. No, ne wazifuna tasobola muleeta. Ne Bruno ayino? Tasobola muleeta. Ayagala nnyo akasente ke. Era nga omulabye nti nno mubaamu help biki. Tasobola leeta child support. Ate si gwe njagala. Si gwe njagala. Oyagala ki? Kikyotegeeza nti njagala. Ogambye child support gw'oyagala. Oyagala ki? Ekindeese? Anti ku kye yakoze nga kye nkugambye kyesajja. Lwaki tokitugambako? Yakimanyi kye yakoze ate yakikoledde mu family. Mugambe takiddamu. Tokiddamu Bruno. Kye wakoze mu family. No jinga awe obimanyi bye wakoze tokiddamu kubanga nze nali nkulese nga nsirise. I know. Okitegeera naye wandaze nabingi byosirikidde nti atega waggulu ninatega wansi. Kye wandaze kyovola balero ndi wano. Otherwise nali nakwesonyiwanga nakuvaako nga sikuliiko.